akanyomero kano kafuukira ddala lutembeeto lwennyini olutembeeto eby'ensonga mbadde era ebiwu oba ebiwulungujjo okutuuka mu ttogero limala kuyita mu bikwero oluva mu mikwero ate ne byolekera olutembeeto biva ku lutembeeto ne biryoka bikka ettogero kale kalijja bunyolo era yalimanyira lupiiya kyeva ŋŋamba nti obungi bw'amakoonezi tebweyibaaza munnange mussi waazo sebungi obw'amakoonezi tebweyibaaza mussi wa nswa kale nange nsinziira wano okubalamusaako nvumbagidde ekijungutte era sijja kudda mu byakubuuza nti ate akateeterera ku nnyina waako njogere kuno nakulinga omukono ogw'omusasi nga waliwo ebyo byentwaliriddwa okukola munnange abange wadde nga tusiimye yakuba ennyama ekigwo nze kansuubire nti mweyo musiimye kino musiimidde ddala si byakusiima bino ebyasimanyanga mwami aludde kuggwe bwadda kwatuukira kale nno olumu teweeyibaalanga omujjwa amala kulinnya mu mmere ey'omuzzo laba yo bwefuuka serula kakati nze sijja kulwa kubanga omutunzi teyeeganya kusumulula nsumulula ente eno gye ninawo oba enti kubanga nzija kumugomba kubanga ebisuula obwedda binsula wadde ng'ebisuula biyuuga kubanga omutabazi afuuka omwayi jjukira ekyo osaana okimanyi mwafuuse eddaaba entebetebe ekyo nkimanyi kuba obwedda muli kabulindiridde ng'enkonga ey'okukkubo bwera kukuba magende ekukuba amadda kakati nno mbeyanjulira musisi bosa Geoffrey munabusiro nkonge ya muvule nantagwira kyeya kimu kiwoowa olumunyo gwa vvu atalina mazzi talya saava omwana ow'abambejja omukenkufu mu lulimi olwa Ssaabasajja olulimi Oluganda era Ssaabasonyi waalwo kaluwoomya mu nsona lulimi n'ey'ekinini empoomera ennyo enyumira abantu okwetoloola sseŋŋendo nnabulamu kubanga anaataatira entetezi talwawo kukwata ntatire ekyo mulyekamanye ng'akoza n'owebbwa abange mulyekamanye ng'akoza n'owebbwa kubanga omugobole bwe bamukwasa njagala kwetika oba ne bamukwasa enkuggulo ekyamanyirawo ekyokukola nakiki kyazzaako twagala okweyongerayo n'essomo lyaffe ku lumonde omuganda n'emmere kino kitundu kiteekwa okuba nga mu butuufu kitundu kya 12 omukulu Kayongo ebitundu bino bye tuliko bye tugenda nga tutegeeza abantu oluli tetwasembayo ku kitundu kya 11 era nga mu butuufu nzijukira nga twakoma ku kitundu kya 11 ng'olwaleero kino ekitundu kya 12 tuli ku lumonde twalaga ennono ya lumonde n'ebirala ebyekuusa awo kakati olwaleero kambategeeze nti lumonde naye alina ebiwuka ebimutawaanya oba endwadde ezimusumbuwa okugeza waliwo zibugo endwadde eno ekwata lumonde n'abeera ng'omwoki munda naye nga mubisi ogenda okumenya omundu gwa lumonde ng'ogulaba munda gukunkumuka ng'omwoki naye nga munnange lumonde mubisi endwadde eyo zibugo kakati ebeera ndwadde kakati waliwo ke tuyita akawuuzi kawuka akayingira mu lumonde nga munnange gw'ogenda okumulya ogenda okuwulira nga awunyamu akaswa kabi tugamba lumonde awunya akawuuzi kakati ate lumonde ono bw'ayitirira okubeeramu ebiwuziwuzi tumuyita ow'ebbuuzi oyo lumonde alimu empuziwuzi taliika bakufumbidde emimmonde bakujjulidde bakuwadde emimmonde naye kubamu akafaananyi mukulu Kayongo nga bakuwadde oyo alimu ebiwuziwuzi mbuuliraawo n'owomerwa otya empuziwuzi ezo zikulaalira mu mannyo n'olyoka okitegeera lwaki wayoyezeera kulya lumonde n'oleka muwogo amalumba tegeegombya njala naye munnange olowooza tutuuka ekiseera n'ogamba nti oba singa nalidde ekkobe embeera buyingirwa bwe bwambaziza embwa olukoba ate obuyingirwa era bwe bukololeze nga bi mu matovu
nkulojjere kinze ndeke kireero otegere. Kakati kirumonde ekiwutta lumonde ebyo ebiwuttawutta tubiyita ebibwebwe. Ekimondi ekiwutta ekibwebwe oba ekibwebwe. Kati waliwo omukazi ayesa omweso naye tumuyita bwe tutyo, tumuyita ekibwebwe kubanga mu buwangwa bwa Buganda omukazi takkirizibwa kwesa mweso. Kimenya empisa y'ensi omukazi okutuula ku mweso ng'abasajja mbwagwese oyabeera nakapanka ng'omukazi afuka ku ccupa. Omukazi okutuula okwesa omweso ekyo kibeera ddala kyakumenya mpisa ya nsi. Munnange kibiira tegikkirizibwa. Kakati ku lumonde ngenda olwaleero okukoma wano ebyo byetusomyeko endwadde ezisumbwa lumonde naye nga nazo teziweddeeyo. Waliwo lwe tuyita olukubansi nalwo kandi kugambe engeri yekwata lumonde n'obeera n'eminwe gya lumonde nga bakagisogola naye nga gitunula ng'emifumbe. Olwo tuluyita olukubansi, lumonde ng'alinamu olukubansi. Kati twalaba n'endwadde eza muwogo bwe twali tusoma ku muwogo. Kati leero tubadde ku lumonde, kale tujja kweyongerayo n'ebirala ebikwata ku lumonde. Essomo munzikirize olwaleero ndikomyeko wano. Gwate owange gwe batira nnyina si gwe bamuliyirira, lubya bamuliyirira mituba. Nze Musisi Bosa Geoffrey Munabusiro naye mbategeeza nti ne YouTube channel yaffe subscribing. Tuli ku Olulasange, YouTube channel bagiyita Olulasange. Gendayo subscribing osobole okwagala emisomo gino egisomesebwa. Tukuuma olulimi tululwanirira luno olulimi. Gendayo subscribing ate tambuza obubaka butuuke ku banna abalala nabo babeeko bye bayiga ne bye bamanya mu lulimi lwabwe. Otegete oleme kufuuka munnange oli gwe bagamba naasiwa mukanga asiwa mukabukuku, oba ntemera ku lwajjo tamiramirako, oba muntu ow'engeri yonna ayinza okuba ng'alinamu embibi. Kaakati ebyo mbibategeezezza, naye bw'olaba oli munnange ng'akuyitako kipaaze ng'ekyomwanisi w'ataba ng'akugamba nti owange nsegulira, ate omulabanga n'okwetikka yeetisse enkongolo y'omuyenje oba omuwango asibyemu omuguwa. Otegera butegeezi nti bajjajja be bandibanga baamutaddeko ekatala ery'okutwala Nakibeyu oba omulaaza. Kaakati nze amategeezi nti ndi ku +7685428543 abeetaga olukumu lwange ku WhatsApp, naye nga n'ekivulu kyaffe kibindabinda. Tegese ekivulu ekigenda okubeera ku online. Ekivulu kino buli mukwano gwa Munabusiro ogenda kusasula omutwalo ku online okwo. Abamu bajja kubeera nga mu butuufu basasulira mu $3. Abagenda osasulira omutwalo ku online mulabe ekivulu kino, kubanga temugenda kuva waka korona atusibidde waka. Mujja kubeera nga mulaba butereevu oba kye tuyita live nga tubaweereza, tubayimbira ennyimba ezirimu obubaka, tubasomese. Kwegamba ekivulu kigenda kuba kyamaanyi, kituumiddwa akasattiro ka korona. Munabusiro yennyini gw'owulira ayogera wano yagenda okubeera nga mu butuufu akutuusaako bino nga asinziira ku website emanyiddwa nga satisfyu.me, www.satisfyu.me. ogitegedde www.satisfyu.me bwetyo bweyitibwa. Kakati byombi bategeezezza ate ababuulira ebyakusinga munaafunaani bw'atabeere Munabusiro. Nsuubira ne bwenkomaawo lwaki nedda, kubanga era enkoko ekkuse ebibi ekisakiro. Mutayi Kayongo ezesike zinaabala, weebale nnyo nkwebazaako bali kuweereza. Ate n'abo abatambuza obubaka n'obw'ensonga nga basomesa bazzukulu bannambi nabo tubeebaza. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ebisula biyuuga omutabazi afuuka omwayi. Nze sijja kutuula kantundubiru kennyini kali munnange mirimu ke yatuula mu ndejje. Kamba siibulire wano